Coming up. Oyina present yali akunyeze. Sibuji bali notuka n'omusajja n'omusindika wakajjako. Ngani? N'omusajja nakugamba. Otuwayiriza. Katoyagala mwogere. Ani doso mwogere atisigana. Bobanga yakukola obubi. Olaba ku KBS. Brian. Naye abamuwa sagala mu musibe. Muzagala mu musibe. Kyakola kyamanyi nnyo kisibya n'osibya. Kunga namusinze nsobola ogamba mwana oyo niga yanziba sente zange teyankolera kitegeera kubanga ne message ze wamuwa mmeka ayinza okuba nga wamuwa atu omanya bayimbi mulina obuzibu. Tell me the right thing that is innocent tezimala. Waliwo Brian owa KBS then wabeerewo omunyiga omu yali akolera ku Urban TV naye ate nga bamuyita Brian omusajja oyo yanjo Urban TV njabba kuba katendongo omusajja yansaba emitwalo 7 wangi emitwalo 7 naye omanye ezo sente lwaki balo mita Brian inspect why have his number kati nenzikakana nembira kweyo nyumba kati ataawo nensinka kunetawo nga music wange ngitambuza ngiteekawo YouTube biki o Mexico nakola ki nonsindikirawo message nemugamba mwana balina zino live erisooka kati nandaba nangamba oyimba bulungi biki nga ye amatanyo reggae kati ate yanjagaza ne reggae kubanga reggae sa type kale ye music tasobola yimba ebyekisiru nga teri muntu ategedde yimba byakisiru because it's slow sinti mbo eri slow but when you're doing a reggae song you have to give it all your mind to it and people focus to people to feel it chogola ba wana wetubeera waneno ogenda nawuliza ennyimba za Maddox but I know one video but that mean and can perform atenga juice wauliza music wa Uncle King Saka okitegeera esobola okulaga that this guy has mind so teringa zino endala zino zetubuuka banga draga nabo bimanyi obukeri n'okuberi n'obagamba sejja sivudde temutyanzize okitegeera kati nimbeerawo omusajja we nansindikiranga budoola omwana ensasulanga enyumba covid nga landlord wange muzibu muzeeyi yagambye temusasula amayumba naye nga nze ndi bize ensasula nezana bbanja zajjaawo bazimpaakaawo ewazirya landlord nasebo najja nakiteekako omukono nagamba njagala z'ennyumba naye mugamba sijja ziku naye nasasula covid zonna nze nasasula nnyumba naye nga saba binga kasoma wajja zigalawo n'ensala nga bagaga nabo abamu nga baveeyo waggulu ne bajja ku kasaluuni kange wansi olwo nenzagalawo n'asala nga nze sijja ngamba naye nga kasaluuni kano kati omaze anti kati enviiri wamala n'oziiga namala nenziiga ate ngambira ne kamira kange aka nga sikyatya n'ensala nga kati ate nga bw'omanyi when you become kind of famous in the place abavubuka bajja ne beetanira ekitundu balaba tolina drugs zokozesa bakulabamu something ne bajja ne bajulanga ate nga nze nali free oba oli ajja nagula akakoola ge nakaliira wali si ku bizinesi yange weefuge sagalayo fujjo nga olaba abayayi bwe babba naye nze wange tebabbangayo kubanga nze boy wonziba nkukima. That's my principle. Olaba, I fight what's mine. Kati wabanga tutegedda changa sisobola kirwanirira not I give it leka kigende naye we anyways kati oli mukusala nviiri ne music omukola oba music omade break gendongo nze nkugambye nga muganda wange awe yankubi ewe mu covid yagamba jukira yajja ina mukwano gwe nga producer namukubye mwana emperor soko saleko story niga atuka ku studio kujukira yali yakolera ku ezo studio bafana ziyakolera nga babuge empire wo musajja yatuka ku omusajja yanyimisa amalobozi nga olaba tugamba mama do re mi fa soba ya no base olito babiki zona ndozo yazinyimbeza nayimba amalobozi nkasakala but at the end of it yafulia agambi uyu mwana ayimba muganda yali akunoonyamu kale yajja kuntestinga
nakuba amaloboozi kati ate oli kyali wange jjukira twasigala studio emu tetukozesa saamusuula my friend okitegeera nga kyali wange ye nga amaloboozi ge baba gwakwesika zino sitayilo z'abaddeemu zino ate nga omanyi nyimbira abaddeemu bonna n'abagentomeni bonna kubanga abakyala mbaagala abakyala nze mbaagala gye bali eyo naye mwekuume temunoonyako nnyo mbaagala mubeere eyo nga tolina sente tonoonya gudulake africa beera wala so kati omusajja oyo nemugamba nyambaako ekintu kimu nagamba nze olaba nze nyinza okutravelinga to South Africa ba nembeera nga nyina byenkola nemugamba naye nyigiriza basics musajja yantandika okunkwatamu mpolampola nakunkwatamu ebirala nga ngenda nendawulolinga tetiriozi idogeno storage kanangamba wentuukayo nga nyina engoma ezimu nja zikusindikiranga okolenga music dragging instrumento okola ki okola engoma nengamba ezinandaga ngeri bapoisingamu mukimu nga gyekiri nenkola endongo kanofuka producer awo sinaba kwekakasa okyayinamu ebitengo wano sikuba piano naye kasita ngamba oli mwazo nsindikira instrumento wano kavuddeko jukira I write new music but when they bring an instrument ng'oli angulidde nga ngulidde instrumento zezo kubanga batunda online kasa azingulira I do producing oluyimba to make it mine. I make sure that I own that instrument to be mine. Winatandika okukola ekyo nindabatenga mu my music abantu abajja bagamba man you know that you do international songs only amatenga nyimbye Luganda gamba no ine vibe jeereta ngo like olingo kuba balinga babana boy ba ngondi ba unruly boss popcorn bichi nemugamba nyama naye enzi kuba naye ate nkyali eno mu ghetto ozabina ayamba kati manya bana Uganda okola ekintu kyo ne bagamba okopoli One recent ogeze notugambako badde natandika show badde waneno ngange tugezako kwegeyamu nongamba wina album yakafuluma. Can you what inspired you to do this album? Jagala mbulire what inspired you, then ombulire buluyimba like what album erinya lyayo me inspiration ya every song on this album. Kati olaba badde nkugamba nakugambye ko yo album nga tutandika album is called Africa is Gold. Africa is Gold. Ogenda ku audio mark ogenda sanga full of package bagende baji downloading man ne ku YouTube nagiteekayo handles endala je ziri ku free cloud so the album is called Africa is Gold. Erimu enyimba 19 songs 19 songs erimu antandike neriwa mpenyimba zowuliranga nene mu album eno because ante tugenda zogerako waliwo leave them talk what inspired you okola leave them talk? Actually people talk obira omusajja najja nakubako ekigambo kwegamba baleke boogere ningamba leave them talk oshitegera lwe lulimba olusinga obunene kanakapata akanyumya ku luno oluyimba akalibude muto kanakapa nagamba komi money maker be a big deal in this world I'm a dollar maker nisingide mu chasing pussy is not my business. Wow. Remember no pussy yeah oshitegera I want to be rich njaga kuba mugaga niba nga bagamba muwogaga wala mirembe tojja kuba na me be rich, I'm a poor man, me wanna be rich. Hustle is me a man with no idea. Sina birth certificate ndi awo kati yonna byagaza anti leave them talk lweluyimba olwasooka like album is it the biggest song of the album? Because all my songs in the album bwoba okoze album tuba n'oluyimba olubeera title of the album oluyimba oluba the icon ku album. Yes, thanks ja waliwe baza Katonda byakukoledde okitegeera thanks ja but all songs in my album
I love it. Okay. All right, guys, go out on Audio Mark, Ogame Free Cloud, YouTube. ku Spotify kweruli? Tunabagendayo naye Okay. njakola ne cabinet wange ndayo. Okay, Audio Mark, Free Cloud, YouTube, and check out this album. Yeah, Ojisani? Africa is gold. Yes. Yeah. So, if you know you love Africa, just go and look out for this album. Kati ono Mexico ye manager. No, yali just chali wange nga agezako Roli lake. nga connecting ngende nkube ki Mexico. Sawa no toina gundi manager. If there is a person with potential nga kwetaga. Olaba. Right now nina team. Kati manager obanga onetaga. Sagala ajenga netaga nganze. Just you come for the team. Wanga tosobola ku very noja nondetera y'abasajja bagenda kwegamba Africa is good Africa. Good lucky Africa is a brand. Siga mambo it's a brand. Yes. And it's also a brand. Yeah. Okay. All right. Kakati awe nyini kati njagala tugende kukate mweli embozi. Manyina nageza no nenkubuza. Bali bakubye ku ebikono. Nagamba nange nina bingi ne sawa zino pita mu bingi. Kati njagala otuwe that story ey'ebikono kuba nirambi buliddemu. Otubadde tunyumyamu eno biwuliddemu nati tetubikonyeeko nnyo. Waliwo ogambidde kyaliwe yakubba ennyumba nnamba. Okitegeera? Abaana ku studio bakunyiga kubanga wabanga nnyo wagundi ono ewa Miyaji. Ndongo yabayitirira akaliro. Miyaji yasigaza music kati njagala otuwe that other story ey'ebikono. Nze olaba nze ate kinyiziza ddala omuntu wambuuza that I don't resemble my tribe. That's one. I don't resemble. Oba tribe kubanga jogera. Leka soka nkubuuze ndi muki. Ofaanana Abanyarwanda. Ofaananamu n'Abanyankole. Naye ogwayo. I think the Western region ogwayo. And I don't come from there. Kajaka oli weno. Oli wa gundi. I come from other part, but I'm a Ugandan. Sijja kwogerayo. Yeah. I love African music. I love and you're passionate. Kati I love the world. So ebikono bitandikira ddala eno mu tribe. Ebikono bana basajja bakuba. Naye. This is my first interview. Actually. Really? Yeah. Ngokoze ne big brands ezo zonna okoze ne ba Empress okoze ne ba Miyaji. I have to have content. And you have good music. Oshitegira yo ino kubira ne waka. Tosobola tutandika numbers. Sindiko mwana ku ssomero. Batumulinde bitabo. Oshitegira. Obanga totegedde ku kan manage nga kasirwa te sindiko oshitegira. Sindiko mwana ngo muguli. So I'm here because I got something that can make me strong. So we took a stage in for 6 hours. Straight. Tebankubanga kaka chupa ku stage man. Abasajja babakuba obuchupa waliwo kyaliwo. Jajja banyumuyitani oba. Waliwo no ango kanle kamuyite ango kubanga oli ye papa. Fada. Oliye fada kati oba yabere ako naye nenge gyavuga mu speed kubanga nga ayinza okudda eri n'agamba akakaana kaddeyo kanaabe kawunyawunya kongenyo ku kantu tebankubangako ng'oyo nzeka mutegede naye tubireke kati abantu people olaba abanayuganda kankubuulire I think kyekyakuviirako okola oluyimba luno let them talk. Abantu bali bakwogerako nnyo bingi oli munywanjaga oli biki omusajja bwe yagamba he has 100 songs of revolution kata nze mu kunyiga kwange I have too many songs is jealous kwegamba obusungu obwo n'obuza wali ku pen and paper n'obuteeka ku mic no world nyina God nga nsabe Sala Nina, the one I'm dead. Blessings. Bagana. Obadde kinze nkugambe bampo obutwa. Kati. Soko tuwe story eyo. Kitegira. Engeje baku obutwa kyava ku. Ensonga lwaki nkugamba.
when someone is coming for me ngoyagala kubeera my back ng'oli manager ng'oli serious sagala ojje ng'oleze cabinet y'okutuuza talent. I have my people that I deal with. Zimanyi oli yasobola okunetera akakomando oli ajja sobola oli alina omutima gwe ayagala ajja simbere naye afune fame tomorrow okitegeera bamanyi. I know my people that I work with. I'm good to each and everyone. Nze sibeera n'omuntu siwalanangako but nkwesonyiwa. I leave you there. Obusungu n'obuteeka mu music. Kuba nze nyina ebyokukola. Kati bajja batya okuwa obutwa? Actually si byandongo man. Byandongo. Naye nga bakozesa kyali wange. Ate n'omuntu osagala mwogerako because when you always do something bad to someone who is innocent odda wansi n'amwambusa. Sigale eyo sagala namwogerako. The good thing that I'm alive and I can speak and I have this way for me. So never just mukama. Kati owono olaba ne kuna albo nayimba oluyimba sanks n'engamba leka nsaba omutonzi yeyantonda n'ateeka mu nsi ogwo nsi ejjuddemu obukyayi bangi abajjudde obukyayi kyoboolaba nze siba n'ennanga sisalira omusango anti ze sijjugwana mu maaso ga Katonda ze ndi mwana ensala zokka ze nsaba Katonda mwana otegeera. So I let it go kubanga mbamanyi gye bali bajja kuba emikono naye nsimbudde olina okunkuba ekikono ng'omanyi ogenda kuwulira akaliro. Kati omaze okuwona obutwa ogambye tujja mwogerako nnyo wewali okubiddwako ekikono mu music? Abasinga okunkuba ebikono ebyaddala mwana okimanyi I don't resemble Humam. Humam kyeki? Sirabika ekyo kyenkola. I don't resemble what I do. Kingezaako kugamba abantu abasinga when they listen to my music nga siriiwo basuubira like this omuntu ono bavaawa oba munene oba akomawa okitegeera balina that kind of thing kyebafuna. They get some kind of they feel like someone is big, is great, he has ever been that huge guy. I think when you meet omuyimbi omunene enough and you play him your music manchi abakugamba we shall see yakulaba kwegamba byebyo bintu byabwe okitegeera kati n'olinda so mu industry nga nkyali wa gift nkyali eyo munene man omumanyi munene amanyikiddwa jamwamba nga shewedde tetujja mwogera wano wagambye there's a story I've kept for the untold story gyoterese so kati mu industry ebikono mu ebiri bingi byofunye so kompeko ku gundi ku examples ekisookera ddala ba presenters well present omusinkana amugamba man I need something to go right agamba man okimanyi oyina presenter yali akunyeze sibuje bali n'otuuka n'omusajja n'omusindika wakajjako ngani naye omusajja n'akugamba otuwayiriza katoyagala mwongere anedda so omwogera ate kigaana bwobanga yakukola obubi olaba ku KBS Brian naye abamuwola sagala mu musibe muzagala mu musibe kyeyakola kyamaanyi nnyo kisibya n'osibya kubanga namusinze nsobola okugamba mwana oyo niga yanziba sente zange teyankolera kyekitegeera kubanga ne message ze wamuwa mmeka ayinza okuba nga wamuwa atono omanyi abayimbi mulina obuzibu tell me the right thing that is innocent tezimala waliwo Brian owa KBS then ne wabeerawo omunyiga omu yali akolera ku Urban TV naye ate nga bamuyita Brian omusajja oyo yanjo Urban TV bamuyita Brian ng'akola program ki actually yali munamawulire oyo Nick kati wawo yali wa entertainment yali wa gundi ulira ono omusajja yali abeera ku kitundu awo so weyawulira femu yange nga nyina oluyimba ombala
agamba jangu na kutwala kwa bani there's some kind of I feel you so nantwale wenga boyinga omanyi boyinga nga gwe tofuna ngo chance wadogula ka screen TV wake wali yotuse kunyumba y'omusajja TV very paka wali bichi ID tagalaga kola ku TV bichi ogamba maze kati funye empeo nagamba kaweddemu njabba kuba katendongo omusajja yansaba emitwalo 7 wanji emitwalo 7 naye omanyi ezo sente lwaki balo mita Brian is paid by his number yakuwa mukubira koso Brian chi Brian banje kwa negonde wange ne gundi producer wange brown skin erinnya lye tufye Brian kati no nina contact ye kwa siba sangulangako omanyi nze kastonziba ne manya that you right person no yakunziba amanya nzibe and you reach to extent nga tocha sobola kunziba nga gwoswala so but this guy Brian man omanyi lwaki mogede ono kale oli wake BS yatwalako ntono yatwala mmeka naye yatwala entono ezaali eza omanyi omuntu okutwala sente ezaaliwo byanaku naye bizesa agamba kamalega mugulidde lunch kwe kama mugulidde lunch segida nga bwensobola okusinka nengamba naye kati ono yatwala real money that I sweated for a long time ate nga nyingi ate nga ntuya nate sazi funira kugonde mu salon jukira ku salon natuukayo nga landlord nga galaba I work but there's no money sente nzimuwa yali tambanja musajja okimanyi yanzijako amasanyalazi naye but what yanzijako amasanyalazi nga yali ankoye kyali yali ankoye ku kitundu kati femu yali ensusi kati nazijako amasanyalazi sente zifuna ku masanyalazi azije amasanyalazi atagajjeeko nga sirina gye nyina okutandikira manchi nakola nagamba kamba talina kunema I can't go to cry to the guy who yanzimbira studio I want to be there young studio nkola ki nibeeramu naye nga nkasolinga bakitegeera nalumba mu kupoota oyina ne story y'okupoota tobadde kiruba kimbadde nkugamba sente Brian ziyalya Brian yali asente z'okupoota za bulumi era omuntu ono Brian yeetaaga omumanya ekyo neetaaga okutegeera Brian ono kuba omuntu tugenda mukubira essimu after this osoko owulire gojja kunyumya kubanga we mukubira ajja kumanya nze kati Brian bonna ba Brian abakubba kati ate oli Brian ali mwesi owa KBS naye Brian owa KBS yali akuba munagamba dike Brian okitegeera nzize I'm on the right person kati bebo bakaba ba presenter bali bakunyize obadde ki katona ali business okupoota omanyi omuntu alumo kasita obeera onogamba oyagala kutulugunya obanga oli engineer naye omulimu gwokutulugunya kanaakaana akafuna gumu ekitundu gumu obubiri wadde omwaka wunga oba terrorist zo sente ziruma natuuka nga sobola kubuuza n'engalo okubuuza omuntu n'engalo mbonga naye nga simi osegeera waliwo we natuuka nga maifasamu nga nyingidde omusajja yantika akagundi k'omusenyu olaba buno obugundi bwa paint buno obubaketi bwa paint kapeiro ezo omusajja yagikubamu ujjukira enkuba yali etonyeemu nga omusenyu guli wet agikubamu n'agiteekako n'akakuba n'asiringa n'akuula akake oba gita enkofira n'akisiringa fiti nga tosobola kuyiika n'angamba nyina ogiwanika from the first floor terikosa eddaala tekuli ddaala tekuli puli nga nyina okola ki kintu ekyo kyanuma kati kyanuma naye nga kyenkola nsaagala kudda mu kyalo ate nyasenza kutambuza ndongo kati ng'abaana batanso gamba omuyimba apoota atya Brian okwabba n'akubbye si akubbye atutte sente tanabakuwa mpeo Brian KBS atutte awo wapa wanogamba baba presenter mbaweddeko oba nenumba UBC nengamba zino TV mwana zinsobedde koko wogende ku yeggwanga ngende eyo tomanya banankola ki sinkana n'omusajja bamuyita
Oh, by the way, yo nigga yanyamba nnyo oyo. Nampamuko ku ssuubi. Bob. Okay, sinkana Bob. Oyetya kukuba kikono. Bob yangamba soko je. Ni mo flash. Akamba ati zina nyimba zange. Amba zona zange. Zona zafo. Zine mugamba ezimu. Ati zona zange. Ati zina. Nakuba. Mama ngenda kubira endongo. Niyo bango wefuneyo za airtime osindikirako. Bob yakuba endongo yange nesoka afuna essuubi. Ye atetera okuneereza babrani banangeje bantulugunyamu ne. Kale kwegamba Bob yakunazaako ennaku y'abapresenta. Nengambo bangumire ku UBC. Kyokka ne UBC temala oli akubira ku radio. Nina videos njagala zisplay zibire. Nida UBC ina TV. Why? Ne magic kweli. Oli office ye. Nga ya radio amanyika tokuntwala ate ku radio wali. Ku TV alina okusasula. Kyo nkugamba. Kati basajja tubalaba wali naye balina. Kati ba presenter. Gwe bannange njagala kuyimbira njagala kusomesa eggwanga. Mwako okusoma. Bali waliwo abamu abagana. Abagana okusoma. Kati ba DJ wali fune DJ ali akupeka ekikono. Sebo gye bali. Kuba oyogeddeko Brian. Kuba DJ Brian. Sigo gamba? Yes. Katate. Waliwo bano botuukirira nga already ogenda performing jukira nze webanga ngenda mana mbeera settle mbakilini in each and every mbeera ne flash yange mu record zange nembeera ne USB yange n'ebirala ne bakyali bange nemba wako endongo kati ogamba kano kaganye leo oli omusajja omutuukako n'akugamba byonna obiraba ebikolera okuti tekola ng'olwadde wali eri waliwo yamunyizeeko kamunyinga oyo tayimba tegera ne ba DJ bano ne ku geti kennyini bakugoberawo kyokka kati abantu ne bagamba tugesasudde nga tugenze kukulaba gwe babaddewa nensalawo ng'angamba leka nsirike naye remember saluni yali wali eri nga kati nga banjijeko amasannyalaze omusajja kyeyakola jukira enyumba si yange sobola genda wakiyamaanyi naye sobola genda wakiyamaanyi ate nga nsaagala ebintu byo byama mu poliisi biki ebyo isinga sente zifaaninga poliisi bali baagala sente zonna ensinga bwogiraba ensi yaffe eno nga bwe kati olina producer eyali akubye ekikono naye abaproducers abakyaliwo abaproducers abamu babadde great kujendi kubanga I do the best naye obuzibu bubadde nnyo ku bapresenta bano ne ba DJ naye agiyo obuzibu yafuna to do the great and kuba famous nnyo ate simanyi oba iyo fame yandituleetedde kujja mu waggulu simanyi oba that was how God wanted it to be nakyo nagamba it's fine it's nice the good thing buli muntu kati aliwowe nkola endongo yange naye akola endongo ye tusinkana tubonga we are in the same area bwe nawulira mbu akubye oluyimba akubidde Dikenzo practical nomusanyukirako namusanyika message kwa Samina man congratulations kati kambuuze tuddeeko wali eri ewa Brian owa Abani ono Brian wa Abani linako kyenjagala okutegera Brian wa Abani ono okyamukubye esimu n'agikwata seba akwata nga nkubiddemu ku ndala naye nkubulye nanoonya oyo Brian nenzuula nga Brian yabba ne baboda ku stage oba yali mufere era newemusanga oyo Brian naye yali mukozi wa gundi oba just media house oyagala gisuula no yali mukozi then after ndowooza media house yamuzuulamu ebintu bye ne bakola ki ne bamuteekawo by then yali aŋŋamba amon abba naye nga njaga process ngende ku next media engamba ate ojja kubanga onyamba kubanga buli mwana wanene abeera wano mu Uganda ayagala endongo yazanye ku next media that's what I can tell you naye nkubulira amazima oyo Brian newemusinkana wanja mugamba mwa ezange zinzirize bwe banga waliwo ka nearest police poster tukirirewo njamuteekayo sola mwesonyiwa boy na pota engalo neziyulika ng'osonda sente za Brian yakusaba ensanvu simanyi wamuwa ensanvu kati jjukira ate nali ensonda eza Brian ate nga nsonda ku za bizinesi nsobola okuva ku nyumba y'omusajja already ampike kuba chairman mugambye mpayo weeks ziizo nja kuvaayo
nja kuvaawo ku nnyumba y'omuyaayi n'ensonda sente kyokka nga importa ebiseera ebimu ba engineer balya nnyo sente z'abagundi z'aba laborers tupoota kati one day nesinkana omusajja engineer nagamba oyimba kati omuzimba omu yali ankoza nagamba ono omwana ayimba nno kati nesimanya gye twali tukolera nanyini nnyumba eyo nanyini makaago yali alina event nga atwalayo abayimbi nga bapangisa basaha abo Spice Diana oyo abayimbi bangi bano bakadongo kamu Eagles band n'atutwala eyo by the way waliwo kifo gye batutwala eyo Namugongo eyo kati muganda we n'agamba nze ngenda kukubisa enkulinyisa ku stage naye ogenda kutya eyo stage ne mugamba wentya eyo stage sijja kuddayo ku studio ate we bankuba akacupa ndakulekerawo okuyimba natuuka wali nayimba omanye okuyimbira mu kisaawe first time naye n'okwata crowd y'abaana tension omanyi waliwo kino omuyimbi we banga mupya abantu bakuwa just amatu stage yali ddene naye naddukanga ku stage olaba okudduka run nenzuka nemba wali nembuuka waggulu biki kati njukira nga abazimbi already nga bamaze nga baŋŋambye wotuuka wali linnyako ne kukazindaalo obeerenga kamiliyoni wandiko okitegeera byonna mbikola nanyina alaba jjukira kifaananyi kyange mu site si okitegeera tukyukamuko kind of performance balamuko biki ninnya ku kazindaalo bikuba stage abantu ne bakuba emibala gamba man you can sing kibiki by then ono omulenzi eyafuna accident ono ani eyayimba kayimba ka gundi alimpa obiseera byashayinira nga abantu kale nga bamwagala nnyo biseera ebyo so omusajja nampita n'abuuza omusajja akakana kani akali nnyo omuzindaalo gwange actually eyo story kati yaginyumye waka nga ono ali mugamba olaba ono mwana ayimba yoli omwana yaperforminga lule wali nagamba kekano akana kalinye ekizindaalo kyange nga n'obugaado bwe buunya nagamba kitegeeza kino kyokulinnya emizindaalo gy'abasajja kibi nagamba olaba ogwo omuzindaalo gwe walinnyako ogwo omuzindaalo it's for 3M ova eri n'akagatto k'2,000 you step on my sound on my speakers I hate it mugamba mwana nsonyiwane netona neko nagamba but nkwadde crowd whenever I have an event nja kutwala nga tukole nasasulya natandika okunsasulya nga lodges buli we tugenda nampa ne sente twalonga 15 netutambula so from there netugenda Entebbe nenyimbirayo sabi yaliba independence was independence sawe yonga saje yakulira mu kitoro ate nga live band by the way sono kuba live obadde ki olaba olukugambye kati kwegamba kati sobola kuyimba reggae nga simanyi bwe wali mu depression ya Brian owo KBS ne Brian woku Urban nga wogambye nofunirawo omukisa omukisa wali nga mpoota nofuna omukisa ng'olunaku nkozesa 2,250 kakomando naye nga nsevingamu obusente bwange kufuna natuuka nendwala ne alsas omuwala omu naŋŋamba ekigambo kimu don't go back to that job create your own business you have that small saloon noonya ennyumba ogiteeka ekifo ekitegerekeka you will work anoolina okugamba ati nga sirina sente oyo omuwala yanyongezako sente nasasula biiru yange remember I don't know her tamanyi nnyo but yalaba yo pain gye nalimu ate yalaba nga like I'm famous but I'm not within the people there abaana babeerawo ne bakiringa bajaza okunywa bunywi tandaba mu kunywa biki yakukwatako nenoonya ennyumba nenjifuna
inateeka ku nyumba mu location ennungi mu wiiki emu nakola sente zanyambako okugula mirazi ate nali gina kamira installing a business yange ngamba up now actually yenyumba gyenyini. Wow. So mbeera ku saloon nzikira ku studio nekola videos bali natuuka nemmanya production naye nga I don't master by myself because I don't want to be a producer. Manye kuba omuyimbi nga bw'owulira Chameleone yakolanga ennyimba ze zange naye yatuuka kati nga producer ze waliwo abamukolera, so nze njagala kuba muyimbi ebirala mbirekera abalala nabo bale ku ssente. Mbadde mmanyi waliwo bwe nali nkyazaako waneno King Y last week kyaliwo waliwo kye namubuuza naye gwe ansa zonna ozempadde okulyako fiizi mu ndongo okyogedde kwakati obanja ensanvu obanja neza Brian oli bano abantu banyina obabulira ekituufu man kubanga boye banja abalinga nze nno kati nyinza okuba nga njogedde right now naye nga anyways olaba nze nga nkola ekintu when come to the studio ng'oyagala oluyimba I do what's best kubanga manyi obulumi kati gwe obanga oli DJ nga to recordingangako waba obulumi obeera mu studio wali kitegeera bakuyimbisa amaloboozi gonna 50 okitegeera ate nga omwana oyo gyajja sente ezo tomanyi. Okay, all right. Ngena soka nkusala ekirimi banange presenters out there abaana bateeko balumya like seriously omwana n'okwata sente ze n'ozirya wakiri akayimba wakiri kali bakakubeeyo like half okajjeyo naye nga koze eki okakubye okitegeera n'olinyisa omwana boda najja n'akuba oluyimba najja n'omugamba tuulaawo ku reception oluyimba bagenda lukuba olimba n'otalukuba kiba kiswaza and trust me we are wasting oba muba monona brands okitegeera abaana bajja alekerawo okukola ki okwesika but anyways ye mbozi tubadde tuyina and I think for the untold story nga that it is the first time okubanga Lucky erinnya kizibu liwanvu Good Lucky Africa akola interview with any media house. It is the same thing. I think story ya untold naye ajagisa sawa kuba kirabika story ya untold. Obona ekino kyenjagala bagamba bano abasajja bankuba emikono si nti musibagala singa badde nyina sente nga bali kandi zibawadde zibaaga naye obuzibu bwe balina they don't speak. Oli agenda kunyiga bunyizi nga talina kyakoze oba bamagikoza nga advantage teri akamanyi kanankola remember onyigiriza talenti kifuna oyagala ondabe enja nga nkutteyo deno gyombuukire bubuukizi like waliwo ababuukira eggaali etambula abuukire tokota nagibuukira najja sebo ng'asaba neziserefi but we give it buli muntu mumalira mwena mbagala nze nfira leero naye oyo Brian oyo yensa ye Brian wa Urban bagala sente z'omwana omwana agala ate nkimanyi omwana agambye kilipu zigenda mutuukako kambuze okimanyi wasula omanyiwo nagenda ne ku Urban nagenda ku Urban nga munoonya oyo munika ku Urban watuuka ne bakugamba bati ne bagamba this guy left yatuleka kyokka nenzija ku kitundu nasenguka kiro mbuuza kyali wange yali amutwala jjukira all the guys abaali bamutambuza mu boda awo biki kati ali ku next media nga bataano bange okitegeera kati ali ku next media taliyo kumugambye ekirooto kye kyali yali kirooto kye ndowooza omanyi olwazo media houses balina connections webanga bakobyeyo wali erisiso byange oyinza ofuna omulimu waayo ng'olina embeera yo fazale oddayo mu zino radio z'omukyalo naye nkiwa ali muno mu Kampala olaba bano ababoda bakyali bange bonna bamunoonya era kasaba mutuwa kwegamba Kampala yonna emunoonya people jjukira osobola okubeera ewantu kubanga geto zonna ezisinga kale nzibaddemu mbadde mu Kisenyi nembeera ekibuli mbadde mu Naggulu Namonge eyo olaba gaza ezo oyina eggaali wonna naye kamwokyo badde nze sinayo eggaali egamba egenda kujja kuba omuntu amannyo si kuba mannyo eggaali egenda okukubira essimu ogamba akasajja twakaye nga tukayitawa kubanga kati nyinza okubira kyali wange boofu n'aŋŋamba
Man, olaba ekifaananyi kye wansindikira kino N'ekifaananyi okiina nange ogenda kipaako tumunoonye. Omusajja mumanyi. But anyways, fasinga baba musajja muwayiriza sobola akola bino in this. Naye boy, olaba zino engalo zaayulikayulika. Alina sola sente ezo. Sente zange okitegeera. All right. Amount of money waneno ku ghetto youth, remember. Tuyanza okuba nga mubadde mukyekuumidde ku Brown Skin Events. Manya nedowoozi ze Fat Farazi. Mbadde leero n'omuvubuka gwe bayita Good Luck Africa. Atubulidde emboozi ye okuviira ddala we yatandika endongo bye yayitamu, haso zazze ng'ayitamu, n'atubulira ne stories bapresenta abamisiza obubi bannange. Ate kino kiddamu presenters tulekera okulumya abaana bano, tuba tunyigiriza talent nga wayogedde. We are stepping on these talents, and then when these talents come out tutandika okugamba mbu ate twali tubamanyi ate nga mu kusookera ddala twagana okola ki obayamba. Waliwo presenter omwe yakyogera n'agamba waliwo media house yagaananga okuwa Joshua Baraka okumuwa empewo, naye bwe yamala okututumuka ne batandika ate okukola ki okumwesibako. Kati engeza kugamba ba presenters let us style up and help these kids because media yetambuza music, so bobanga ate gwata alemesa music otekako ekiziyiza tekiba kirungi. Olabe ejjo natamudde nga nawuyisaawo mu kibuga nga nyina omudaali gwange guno naye nga abasinga mwana nga bamparisiti wede naye jasinga mbanyenyako omutwe osigira naye olowooza lwaki Mama having it's even original one. You know, see fake. See fake. Naye I was in one place and I'm performing. The guy came from nowhere. Nanyamba zo mudali gwe. Hey. Oh, okay. The guy just told me, man, you're a champ. I don't fit this. I think you fit it. Naguwa. Anyways, ngati tunaba kugalawo show. Okuddayo ku studio manya olimba linakola. Champion. Alright. Nga tonaba okubanga tu wrapping up show waliwo ekibuzo kibadde kitambula music ono omupya atambula ku TikTok. Gwe olaba oyo music agenda kubajjawo oba gwe olaba music oyo ayina amasanyalaze? Kisookera ddala waliwo ekyengenda okugamba sintoba ensi yange njagala before TikTok. Endongo yaffe wali ogiwulira? Wali owulira endongo? Were you hearing our music playing? Ugandan music playing around? Watch. Abannayuganda bati bamwanyo matu. Kati nebaza that Fangon boss. Fangon boss. Mwebaza nnyo because he came as him natekawo enkyukakyuka kitegeera. TikTok eyambye abaana bangi abali mu bulumi ng'obwange nebafuula kati kye bali. Alright. Kubanga when you remember waliwo omuntu omu yagezaako okulwanyisa Fangon boss nolowooza lwaki kyamulema because the guy had his foundation from that app. Osobola gamba mu TikTok ki ate I love Ugandan music. Abaana bayimba Ozambe ezo zambe zinkudi abaana bayimba tezibajjewo mmwe abayimba gundi kata ate nze just mumpamatu bagenda kulya kye bayita akaliro funawo olunaku lumu ogambe no kanda one song of this guy ojja kumanyamu n'oluyimba zange zennyini zensinga emyaka. Mugende Audio Mark. This guy has a very good album. Mugezeko okubanga mugiwuliriza, but it was a pleasure okubanga oze ku show ate n'okubanga munnange fe abasoso okujjako interview ekyo nakyo kiba kyamaanyi kubeera story eno fe abasoso kubeera nayo okitegeera tweyanzege. Njagala okweyanza munnange mwena abeekumya ku Brown Skin Events tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga munnange Brown Skin Events naffe twafunamuko obuzibu omuntu najja natwala channel yaffe najitwala and it is now a year down, but then we recreated a new channel and now we are pushing back. Yes. So but anyways tubadde wano ku Satellite Hotel waneno Kisasi Chanja Road. You can come through every day and have the best services. They have a very good healthy gym, baina sauna, baina gym, baina steam bath. They have very good accommodation. Just come here. Osulu munango kubanga na wokolachi we wamo. And
to all our fans in California, our fans in Panorama City, shots, I think for always tuning in, our fans in Kenya, Saudi Arabia, our fans in Uganda, okay? This is Home Brown Skin Events. Thank you so much. My name is Fat Farazi, and today I was with Good Lucky Africa. All right, I'm going to do a cappella, then we wrap up the show. Bye. Yeah, home is home. People, you gotta know that. Diaspora, I love you so much. Home is home. Listen, enjoy home music. To a cappella, then wrapping up the show. To bully the Watuja musical. All right. Musical, muja, YouTube, TikTok, Good Luck Africa, YouTube, Yellow Fairy Music, abbreviation YFM. Ate nabagambe ekintu kimu nyina cabinet nyina team but ubanga uli ndagala kumanya kimu you're free but mbaneki in a I team. have my brand. Okay. Segera bojja kumanaging ki saga kulira ebintu bino nga byaba black market fete ebyo byagala. All right, Katua Kapera, Good Lucky Africa, then we send out the show. Nyambadde kano musajja yakampa man so kamba imbira kayimba. Girls, are you ready for the champion? Boys, are you ready for the champion? Guys, are you ready for the champion? Good luck Africa, you meet the champion. Yeah, you will turn up your light to see me when I'm there one day. All right, thank you so much. Yeah. I love you all.